nammwe abali eno musse ekitiibwa mu nsi gye muli. Mulaba ffe Abaganda twagala nnyo ebyaffe nga bwe mukimanyi, naye na wano baagala nnyo ebyabwe. Era bwe njogerera Kabaka Muswati owokusatu ali oba mu lusirika, ndowooza tulute lusirika, talabika nammwe timumulaba. Eyo nnono. Lwe nasemba okujja eno yatwaniriza ne tunyumyamu, oba oli awo nekuno yandikikoze, naye kati ennono temukkiriza. Kitegeeza nti ennono y'abantu bano ngundiivu. Mbasaba mugiseemu ekitiibwa nga nammwe bwe mwagala eyaffe abantu abalala bagiseemu ekitiibwa. Babadde boogera wano ku bibeera ku mitimbagano, ekitiibwa Kawu kyabyogeddeko. Omanyi Omuganda alina olugero luga nti kyakatuuka tagwebwako ntengeetero. Abantu nga bakalaba ekintu kati omutimbagano bukyali mujja okutwaliza awamu, era kakati gulinga ogwasumulula naddala abavubuka ku migwa. Oli atuula awo awantu ayinza okulaba emmotoka y'ekitiibwa Mulindo ennene y'ebbeeyi n'agyekubisako ekifaananyi n'abiweereza n'ayogera ebintuntu, n'abalala ne batwalirizibwa. Bulijjo nze abantu mbagamba nti weerowooleze. Twali mu biseera bya Lumima Mawuggwe, COVID bamuyita Lumima Mawuggwe, simanyi oba mukimanye. Twali mu biseera bya Lumima Mawuggwe, n'osanga omuntu ayambadde kano akantu ak'abasawo n'akubuulira by'olina okukola oleme kukwatibwa COVID. Kati omanyi otya nti oyo musawo? Tomumanyi, tomulabangako, tomuwulirangako, byagamba okukola owulira bisooka, naye abantu ne babirandukirako. Era abasawo batugamba kakati e Uganda abantu abagendera ku ebyo ebyabeera ku biki. Gwe weerowooleze. Tugamba oyo n'agamba nti Katikkiro yabadde Mbabane. Oyo si Katikkiro oyo. Oyo si Katikkiro. Walabeko Katikkiro ng'akola bw'ati? Oyo si yeye. Gwe naawe n'ogenda nakyo. Gwe omutwe ogugwo wagwazise. Wagwazisaani. Omulimba naawe weerowooleze. Wejjiremu wesengejjere, togendera ku ebyo. Obwakabaka ekirungi bulina terefayina era eri ku mutimbagano. Nze mbadde njiraba nga ndi eno nkakasa nawo neetuuka. Obwakabaka bulina rediyo, obwakabaka bulina emikutu gyonna gino gi Facebook gi Twitter biki. Kakati abaffe oli asinzidde eggulama ku kafoomu, omanyi abalimi saaba zigenda okuwera 5-6 bamaze okulima, batula ku bufoomu ne bayita kasooli omwokye. Mbadde ndi emmere wali nendaba ekifaananyi kya kasooli omwokye nekineegombesa nenjoya kasooli ekifaananyi kiri wano mu hoteri. Natandika okulya kasooli omwokye bwaseereza. Kintu tabeera Swaziland. Nedda. Kati naawe n'oseereza ng'oli kugonja kabaate. Tujjemu ate tekinologiya bulijjo aba wa mugaso okusinziira gwe bw'omukozesa. Emmotoka bwe zaali zaakajja e Bulaaya abagagga baazirwanyisa, simanyi oba mukimanyi, kubanga e Bulaaya baakozesanga ambalaasi n'ebigaali. Era ensi z'e Bulaaya ezo enkulu ezisinga bw'ogenda mu bibuga ebikulu obuguudo bufundafunda kubanga bwayisanga bigaali. Kaakati naye ng'abalina embalaasi ate be bagagga. Abaavu bano abaabulijjo be balunda embalaasi, be bazinaaza, be baziyoolera obusa. Ne bakola emmotoka nga tebannakola tekinologiya ow'ekizoosi nga zireekaana. Kaakati embalaasi nga ziwagula, kuwaguza nga ziwaguza ne ziddukana. Abagagga ne bagamba mulaba ekino ekyuma kye baleese kiddukanya ebisolo byaffe, kirina okuwerebwa. Era Apolo Kaggwa ne Hamukasa, Apolo Kaggwa yali Katikkiro, yagenda ku matikira ga Kabaka Edward e Bungereza 1902.
ye yandibadde Munnayuganda yandise okutula mu mmotoka bagimuletera ku wooteri we yali asula bamutwale ku matikkira ga Kabaka n'agamba nze kino ekyuma sikituula bwe kinammira Kabaka Abaganda banaamugamba batya. Tekinologiya nga yakajja bwatyo bwabeera nene emmotoka ezo n'essaawa ya leero bw'ogivuga nga tosibye lukoba esobola okukutta, bw'ogivuga nga otamidde bano bamakanika bendabye nga tebagikanise esobola okukutta. Tekinologiya aba wa mugaso kasita oli amukozesa tekinologiya amukozesa butuufu. Omulindwa kojjange bannaye abenga bibe banyonsa. Mbaka wa Ssaabasajja Kabaka wano Eswatini ate n'omumyuka we Mwami Lawrence Siza Mutyaba olwa Ssaabasajja okubaatula amannya. Tuyozaayoza n'abaweereza abalala bonna olw'okukumaakuma abantu ba Kabaka mu nsi eno Eswatini. Mbasaba omubaka bw'abayita banne mukuŋŋaane temulinda Katikkiro yekka. Mujje muwulire by'abagamba ebifa embuga. Era mukusaasira ssebo okufiirwa omukyala n'abo bonna abaafiirwa abantu baabwe naddala olwa Lubimi Mawuggwe naye oba oli awo n'endwadde endala. I am very pleased, like my colleague the minister, seeing young people, children of members of our community who have settled here. When you got the developed world and you explain to them about our cultures, about our values, about our traditional practices, they envy us. I met an American and I was telling him about the clan system in Buganda. And I took some time to explain to him how it works, how you can't marry within your clan, and how members of your clan are your brothers and sisters, and how we have an original home. Members of the Pangolin clan or Rugave have got an original home, Obutaka, where it is said the first forefather, the patriarch, stayed. And he was blown away. He told me, I was born in this apartment, I grew up in this apartment, I married and I stay in an apartment, and I work and I stay in an apartment. The only life I know is that of an apartment. His culture is the culture of an apartment. You will look forward to coming back sometime. Thank you very much. Yeah, during the big dance. All the best. All the best. Safe travels for you. Thank you. I love the country. I love my successful job is economic planning. And these former peers there for a long time. You are responsible for the changes I am seeing. Yeah, directly. But truly speaking, so to speak, this part will normally not understand the conversation. And there's a bit of Johannesburg for the soul.